nakasimula ekali yakoda woyandira kati ebifindya ebiryongo wenzikunda ebiyungibwa bisamba n'omulabe wemufimba anfude mbede 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 nze nimbede 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 yes anfude mbede mbede nimbede nze nimbede 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 oyo cha yabikola boy yabikola cha yabimala boy yabimala 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 alo alo Ambereddemu alo 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 Ambereddemu alo anfude mbede 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 nze nimbede 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 yes anfude mbede mbede nimbede nze nimbede 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 setani yachunyanga zinezula yanfubako ngayagala kunsula ono yanzijeko amaziga nagasimula ekali yakoda woyandira alo alo Ambereddemu alo 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 Ambereddemu alo anfude mbede mbede nimbede nze nimbede 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 yes anfude mbede mbede nimbede nze nimbede 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 oh Nicola yeah you jump from downtown now Nicola yeah Mercy Pump Production. Okay, abatulamu mwena bali ku tumwebaze Godfrey's Post mugamba mutya onako lwayo ndi muwamukisanyo funyo omubede ani Leo Joe chechiro naye batulaba online balanga batulaba muli mutya mukama kanzibira kumye bulungi ndi musanyifu kubeera ko nateera yep chechiriwo omuzeeko nnyo ngaje ndi mpola mpola yeah chao ayo tukusanze no mbalodi tuzeeko watulekako eri kati wadde eno yona mbeerayo wadde obulidde wanaye banna nze mbeerawo wakola hiti efuuse hiti nokola video otanteeka munondeka akanzu gyenkunoonya wali bizi bulamu bwo bulungi bayirawo nebaza mukama ku lwekyo yaye katonda lwandirira abanafu yeah so he has been there for me yeah obulamu buli butya bulungi awali mukama obimanyi yeah nekiba kiganyeemu era kimala nekiyitawo yeah so nebaza mukama mpisizaawo buli wamu yeah but the from difficulties naye regardless we move yeah regardless we move because so tuli bajazi we are fighters ekitegeera so mujasi yeneena owona ogumira uli ekijja yeah ate nokikwatanga mujasi mujasi ta complaining nga mujasi takaaba buziga bwa babuta ba Crocodile tears okay ekitegeera mubede kindese mubede yatabuse okulaba oluyimba lwo nti buli wootuuka kati yehiti nga gwe yalukompozinga yaluyimba owulira otya kubanga enako zino otukomona abantu babonaabona nnyo ne promotion ne bakola batya naye oluyimba bwe lubeera olulungi lwetambuza buli omu aba alunoonya oba owulira otya olaba reaction mu masomero tiktok buli kimu kyonna bampulira bulungi kubanga nasabiriranga era nga nebuuza ndi kubako nange oluyimba nga abantu ne balwaniriza ng'endala bwe nalabanga endala kozi n'oluyimba saalukolerako yadde media tour yadde interview neegi n'emuntu oba nidutambuza oba ki just mukama yalutambuzizza kozi ne bafaane wange abamu
so mba mpulira bulungi naye ngenza nkimanyirira omanyi Katonda waba nakuwa ekintu agenda kumanyiza mpola so najja nyimba ng'enyimba nga zaagalwa ku bantu zimukono gwo zitompitako Jehova Jaira masanyu mangi kane nzija nga mmanyirira kati luno nalebe nga kyavaawa omanyi bwe mba muwandiika ennyimba muyina engeri gye muzifunamu oba omwoyo omutukuvu bwayogera nammwe nti owandiika oluyimba luno mubede lwavaawa ambereddemu ambereddemu yaddala wenava mu lockdown nasoomozebwa nyine lockdown so Katonda almost yambeereramu nalo almost nfiiriddwa obulamu bwange mu lockdown embeera munayita so kyali kitya nga tewante nnyumizaako wali otugendako mu lockdown ngambe ng'omujazi ebimu toyogera jaso sirika ng'olikuba mu kusomozebwa nayo nomwosirikana so bwe natunulatunula mu lockdown nindanga Mukama ambeereddemu bubeezi nendaba ate nga kyanfudde nengamba Mukama obange eri gyonzije mu mbeera bweti noteeka mu mbeera bweti ate katonfulire ddala mu bbede kwe kutandika okupeeni ara akasisa kanta ku peeni awo nenzijukiriza setaani nti yancunya nga sineezuula wala ebintu binali simanyi naye okuva ina bizuula takyansodde kuncunya yanfubako nga ayagala kunsuula kubanga ye gwe mulimu gwe yayagala suula ate Katonda yaba ayagala kola kikusimba so Katonda nambeereramu nansimba so oluyimba lwava inspiration yavaawo inspiration munalimu kulwanyisibwa kunalimu okungi biki naye nga ate tubamanyi muganda wange ze ni mujaasi ate ngaali munze empologoma empologoma kale nze nyinza onnafuwa naye ye tenafuwa eri empologoma ekitegeera nze nyinza okugwa amaanyi nyinza okutya embeera naye ye eri empologoma ogenda kulaba nga ekuyisizaawo n'oba tolina maanyi galwana ogenda kulaba nga waliwo omutakuba omutu panki naago niwebuuza ono abadde andi obubi kiki ekimusudde so oyo Katonda oyo yambeereddemu era nebaza Katonda wange Katonda wa Isirayiri Yesu Kristo omusaayi gwe buli lutukola omusaayi gwe lutukola erinnya lye lituyisaawo so mu mbeera eno nayita challenges zonna nabeeranga kimu kola musaayi gwa Yesu n'erinnya lye kubanga bangi bazze baliwaako obujulizi terikola ki libayambye nange nengamba Mukama nange ndi ku nsi I don't know how the world moves on how does it operate naye manyi kimu nti oyambye abantu bangi bawadde obujulizi manyi abamu bayinza okuba balimbamu naye si bonna nti balimba meaning kituufu oyamba abakoola ne Bayibuli wengisomamu bonabona bwe yayisa mu muliro bamisaki Abinine gwe basula mu muliro Danile basula mu empologoma muganda wange ozimanyi okubeera eyo ate bagamba asooka zirumyanja lunaku nga 2 olaba ogisanga ng'ekuse so n'otya buti okuba ina zuula ekyo nti nankubadde nze nafuba nina anwanirira katanwanirira simuta era abanwanyisa balina kujjawo oyo otherwise just bakigumire ogumire nti jo wali yajja munayuganda munnaffe wali tuweereza naye muganda wange tutandika butandisi ndowooza we twasembayo okubeera wamu twali ku birthday twali ku pate team twali ku pate then notusuubiza nti wali ogenda kuba cricket over yali MTN Alina kati byakomawa challenges era zinazifunamu zezimwe nalaba nga nyiza obutamalaako kutegeka kuba njagala nnyo ekintu ekirungi kati nalaba nga position imwe ndi nyiza otategeka ki kintu kirungi nengamba kaneewayo obudde ate engeri gye twali twakava mu lockdown nga abantu bakyalinamu eri okutya okukuŋŋaana ate niwajja bivulu bingi awo n'omwezi gunali nfunye n'ennaku zinali nfunye nenda wali abazibuukidde kanengamba kati bano kansooke mbaleke bazitegeke bazita naye yazitwala nengendawo kushowe nga temuli bantu era mutumirako ssebo mutumirako yenina gy'oli mu Amerika yadduka ali mu Amerika kati yakayanira olunaku nemugamba kale tutwale ate nga wagala otegeka nange wentegesi tuli kumpi so nenkibalabalamu same date ate nengamba newe kale kansooke ndeko ono kale yategeke nemugamba kalekera mu maaso kati plan kijoyina so this year oba etonya oba tetonya tugenda beera n'ekivulu
because I believe music wange ebbanga limuyimbidde alina abantu bakoze ki bakutteko era nga bali willing okujja okumpagira ate nange ni willing okusinkanako nabo one on one mbalabeko nabo bandabeko because I don't know where they are. Nenga they have supported me when ndaba following you in social media comments what jengiro okuyimba olaba nga reception abantu jengire gye barasivinga music wange nungi nenga mboke bantu banendo kubanga ze mulimo gwange njagala nyimuse mukama nabo abasanyukira talent yange tunagiyamba okitegeera so I believe luno lunaku just lugenda kuba lwaffe celebrating Jesus era concert egera celebrating Jesus just concert egenda kuba ya celebrating Jesus celebrating Jesus because I believe wali abantu gye bali abagali ujjo ku mutima ddala ng'obuyimba bwe muli masimu waliwo abantu abamu bagamba nti lirijjo kato ina amalala mangi oti bampayiriza kituufu si kituufu abampayiriza kati nze sirina kindi kati nkola amalala nzireeyo mukyala nti kati twakoze hit lijo takyakwatikako mukubira kati gyoweereze wano bambi mumpite sirina wesigenda oba amafuta weegalo bategaliiwo era wotunula social media handles zange wona posting ebifo gye mbadde abamu bampayo ku mafuta abatampadde era ngenda kubanga nze me I believe Katonda yampa no talent to connect with the people okitegeera ate purpose esinga kuweereza ye so bwe nfunayo omukisa nga wali abampise ngene empeereze okwo kyenoonya I'm looking for open doors era kyenfuka mvera ku mavivi Katonda konzigulirawo nzi kala alondo olugyo nilwegulawo ate nengano genda atudde naomba sitegera kyendiko. Are you on good terms with Levikson? So much. Oyo papa wange taata oyo muzeeyi yankwatako nampayo oluyimba teyakoma kumpa luyimba nampa video nze muntu abeera mu kizibu nemukubira nga muzeeyi sabayo ekyekkumi nakuwayalingira takubuuza za kiki era nange yansuubiza okuntwalangulireyo ku nyama so bambi Levikson mu bayimbi binaalabye mu gospel Uganda yali mu kiti kike omutima gwayina nze ntuula naye nenjogera kuba I know what it takes okubeera famous to have that greatness gyayina kati nkimanyi kyekitwala kati bwolaba Levikson asobola okubeera nga ashotinga buli omu asupportinga buli muyimbi buli kivulu kya muntu abeerako pozi watasobodde pozi wanga tali mu ggwanga so gwanjawulo n'otula butuuzi naye one on one ebigambo byayegera ogenda okulaba nga he's a good man, he has a good heart. Nze waliwo story gye yatugambako waliwo omusajja gwe baali balwanyisa musajja wa Katonda w'amaanyi musumba natugamba olaba wammwe abayimbi timwegatta kwaba balwanyisa oyo omusajja wa mutima mulungi kati omusajja akozebwa ate akoze egi okitegera ng'olaba ye tali ku team hate ali ku team love funafuna tulina okuweyagala kubanga buli omu akola ensobezi ze okitegeera kati bunagenda nga batujakumegeza tuli kyaye ffenna kubuja kola lija n'ensobe ye netumubaza n'ensobe ye Levikson n'ensobe ye n'oli musoma n'ensobe ye okitegeera so nawuli statement yajana ngane no guy waddala so I'm in good terms yankole ne challenge ambedde omutasa wakola ya challenge nga timuli mu good terms yes even if wali fana badde tambula ku social media ngani naye he is my papa niwe ndi kikuba Africa awana kikuba ensi yonna oyo ye nimba nsigala mu respect good then ekirala wali ogenda ku proposinga sefu era omu ku bawala be wali osinga okwagala yono omuwala gwe bayita win success yaffe gyenkubulira amazima nze okimanyi njogera amazima era twali tumanyi nti kiwedde nga ogenda ku proposinga buli kimu kyonna akati munange abantu nga babuuza naye kati naye tumuwayiriza tetuwayiriza naye nga njagala abantu osooka otubulire how far mutuuseewa omanyi kati abantu babaagala nnyo okumanya relationship z'abantu abasajja bamanya nti omusajja waffe lirijjo kati ate ekintu yakikwata kati tutuuseewa tutuuseewa mbadde sasembera kukwatano wano tutuuseewa njagala ekyo kibuuza abantu baffe osooka okibaddemu awo tutuuseewa ekituufu kyo kiri nti win success mukwano gwange from way back ng'akyalire ku Fresh TV
yeah so ne baganda emikwano gyange naye siigo nali ngenda opolopozinga gumuntu guno alingenda opolopozinga ye gyali okitege in fact bamuwasa nomuwasa bayira bakola okwanjula ewaabwe kati ndi brother kati era tuba twogera mpita bro era namugamba emabegaawo nga mpise kuki byampita ku mbaga egenda beera mu October nyimbeko na yampita bro negamba mama mangu ago onkanyuzedde mu kaseero kaba bro yeah nenga but I wish her success. Yeah, I wish her the best. Yeah. Just yagala Muyimbi. Ate Wini chali wange yenga mukwano gwange. In fact bami ne wini mwebaza yankole ne challenge ne Sharon. Bankole de challenge yam birthday I'm so humbled. Ne yanza nyo. My besties. Ai. Mulino mungi. Okay, achali wano ne Alirijo atuwayamu just nyamyamuko ngaba chali nyo li chali wango kubaka nyanga ate nkwagala nyoli hambo nyo naye musimuno batoli hamba lero mera amalalo obugenda kuona kitufu nene baza mukama we bale kuwanika so omukulu gwenyi yentudde nayo ne RDC mulamba RDC mukwano gwa president RDC bando da president ngaye so tu baza mukama kulwecho era nange ndiho na band okubanga ni mukwano gwa RDC era nkusabira opa ku dialogue ne kuliro lwe abikawo sente wafunamu mukama ambereddemu Olulimu ampayo ezima wa shooting video yali video simanyo yali provisional video elimu abayimbi bonna it's so nice to abagiraba nate nawulidde nti ogenda kukola a real video how true is it tunyumizeko bansabye mikwano gyange bansabye nkole real video like not a real video Elina is a real video bansabye nkole video nganze ndi video naye nerinze mpulira yemmala why bonafulumya oluyimba nendowooza ku kya video bwenalooza ku kya video nengamba noluyimba bwenatulira message yalo nengamba mukama bwaba nfudde mu bed tanfudde nzekka atufudde bangi nentunula ku baganda bange bempeereza n'abayimbi bannange way back emyaka 5 emabega nga wetwali nakati nindanga katonda afuna tufudde babedde nengamba ne watch the video sigisharingako n'abalala ya funa olubere oluyimba olwaffe nembasaba buli muyimbi nemusindikira message buli mwe nakkiriza so bwe twagenda ku award muganda wange such Ivan mwebaza nnyo ne percentage ne tukwatagana ne banyambako ne tushootinga abayimba abaaliwo ku award kuba nasuubirawo bangi era bataaliwo bansindikiranga challenges zaabwe nembateekamu so n'oluyimba lwanvaako ne lufuuka lwaffe ffenna as an industry ebyaddala era nakati abayimba bakyankolera challenge bakyeyongera obungi n'abali mu video nakati bakyankolera naba presenter mwalimu abayimbi mwalimu aba presenter mwalimu aba DJ mwalimu ne ba media personalities n'abalala ba music abagala nnyo music abo ba songwriters nga mukulu John Kemwali bayitirivu just goko na subwa wali busy na tusola kujja eri munda na rimba ndwagala yanzenye so rimba wa industry fena like era kan industry yalo owninze kubanga bola abayimbi bona abalimu that's what we want yeah so generate mu together ne yeah so because I believe this is my generation. Why do I believe it's my generation? Kubanga mwenzali dwawe nzaliwo 100 years from now sigera berawo wateranga nnyo kuyimba nnyo ku events za house of prayer za sort enaku zino tokyayimba kiki ekyatuukawo nange simanyi naye bagamba buli kimu kirina akaseera kakyo kitya nti bifunga sinana ntali kayimbayo kyali kiroto kyange mbereko mukwano gw'abapasita abanene bani bituute ebinene bampite kokko so nze omuntu focusing on what I'm supposed to do. I'm an artist. My work is to write music and sing music. So the rest birekera mukama. Olujo lunziguliddwawo lwero lwabampadde. Bwampaye moment ndi mwaka gumu appreciate. So era nebazanya kaseera kinayimbira kwa house of prayer. Kino ekikyanteeka mikwano gye nafuna nawe kenyini nyini gye nakusangira
pastor nafuka mukwano gwange mami Susan Makula okitegeera nefunako omukisa obasa embirira nga nze nga ntulako ne muzeeyi awo yeah so nebaza mukama yeah so time eyo ginayimbirayo I believe Katonda giyampa bwana banyongeddeyo time endala muzeeyi akyaliwo nange nkyaliwo yeah so tiwaliwo obuzibu nti obaki nanze maybe wubeerayo naye what I know muzeeyi is a pure man ne mami in fact household prayer yonna so maybe just waliwo obuzibu bwonna kirungi ekyo kubanga omanyi abantu baabalaba ono Muyimbi nga takyajja oluusi bayinza okugamba nti kale ono twamuwaamuko katuwe n'abalala naye ffe ababeera eno tuyinza okulowooza nti maybe waliwo obuzibu waliwo obutakwatagana oba waliwo ensobi gye nakola oba gwe gye wakola omuntu yenna omulala so kati oba nkubuuza ekibuuzo losi n'obutamanya nyinza obeera wanene grossing n'ensobi gye nakola nga simanyi naye biba gyeri bambi neetonda biba gyeri because I miss the family by the way yeah I miss the family really missing naye wabaawo ensobi yonna gye nakola maybe yali mistake but it wasn't intention nze sibirangako na bad intentions nagaana kuba Katonda kye yanteekamu yampa n'embala zaakyo if you're destined for greatness toba na bujja toba na busungu tuweekwatirira ate obeera understanding ngewe nkugambye I understand ensonga lwaki tebampita simanyi so I have to understand it maybe that is the period God gave me era nnindirira chance endala kuba Katonda wa second chance third chance fourth chance ekitegeera ate muzeeyi waali nange nkyaliwo so fena tukyaliwo tewali nnyo buzibu buli okuno omwaka olinayo kolabo yonna oludde okukola kolabo ne Levickson eri udde gyakolayo kolabo ne sisita wange ani gotegedde yani Lena Price nitwaniwe management specific senior management nti ino yansigninga mpapula but just na creating a team creating anti just mbebuuzaako nateekawo abantu abanyambako willingly kanika producer ne sim anyamba willingly simusasula okitegeera ya n'abalala yeah so naye nga JMP yo yankola bulungi ng'egambye me appreciate Katonda time gy'abampadde mu bulamu bw'omuntu abeera n'ensonga lwaki ayina destiny ye yalina ku JMP neyange naye akaseera ako kaali kaffe so nitukola kitwasobola okukola kati buli omu n'amwongerayo so I just wish them the best and they are doing good yeah so nga tumaliriza olina otuwaayo akapera nja kukabawaamu naye nga okusingira ddala kanebaze ku abantu abawagidde ebivulu bya gospel mwebale ebivulu ebitambula badde obiraba nnyo okuvira ddala eri Levickson weyaviira eri paka ne Crocodile agenda kubeera eggulu era eggulu ngenda kusaba Crocodile muwerekereko kuba nze mbalala saasobola cause eyo Sunday nalinako programs nali nkutte nembalabalamu obudde abantu bembala bambi tweyanziza nnyo n'abeggulu tujja Crocodile action tack era mbaniriza official by the way all my fans from northern Uganda kwata tiketi awembaala erinnya twesange eggulu ab'ekitugumu mwenna tuve gye tuvudde twesange eggulu tuwagire Crocodile he's our agent abaddewo era tuinspire nze and he's still doing so nebaza abantu abawagidde abayimbi bonna ebivulu ebibaddewo byonna bambi tweyanziza kubanga kindaze nti naffe bagenda tuwagira bw'olaba abawagidde muganda wo nawe oba sure bw'olaba abawagira Job Kiza ba Deepest Rhymes Olivia Praise Kupi Bly Levickson oyogeddeko oyo guno MC Hope bamuwagidde yatussa Olivia Praise bannange nakiika Hope naye abantu bamuwagidde naye yalina ekigenderere olaba era Hope bannange buli dakiika nga congratulations MC Hope nyumirwa enjoy wafuuse mu bede kati naffe tuddako bayira mwebalizaako bamukiriza ye bamukiriza amaye si byangu bayira nahanidonizaabwe ekivulu kye
abantu bawagira donda abantu bawagidde gospel ate naye ne bamukkiriza wabula katulinde twasigadde nange nzija naye nkati nkyewadde mawudde sikyagala pressure eri pressure yankuba nnyo yankuba nnyo ko gwe tulaani kyombuza ng'obuzemukaawo naye nga simanyi kiddako yankuba munnyo naye neno wetukisanze sebo zino apartment singa za bbeeyi mukama ambeeredde wavaayo eri eno mu baroodi banaye wano wetuli omukulu wakasibira eno olabika bulungi nzijukira nabeeranga ku street mu church nzijukira mukwano gwange tusulanga naye mu church omuyita James ali Masaka ng'akuba nnanga nga tusula mu church nga ze papasi yange kusombanga byuma tebyasulanga mu church nga birina neighbor omukyala yalapangisa church bwetadde so nga pastor njagala nnyo olwekyo nti fo tusomba ebyuma tubireeta so eno ina mukama n'atuyisayo mu kutembeya mu studio ga music sula kapeti bingi nibyogerwa from family from friends wakito bivaako ebyoyimbera gospel temuli sente wakito bivaako ebyola olibonaabona but had faith nemanya tulumu katunalinga gawaza n'omukisa gunafunanga kati pasa Bujinga n'ekintu kyeyangamba nangamba kiri mu job alina ekintu kyeyangamba nti Katonda alonda bulungi namubuuza kikitwala kyo omuntu okuba great nagamba ekyo Katonda alonda bulungi nakikuwa nakusasira busaasizi tebakikolerera tebakola kiso nebaza mukama ku ekyo n'ebigambo byambulirwanga binafunanga nebaza mukama nti nze mbadde wa mukisa nti abantu ab'amaanyi bampaddeyo ku matu nembabuuzako bibuuza ate nebanyanukula so bibimu ku binyambye so nebaza mukama okumbeerera halo Ambereddemu halo Ambereddemu anfudde mubede nze nimubede oyo ja yabikola boy yabimala boy yabimala halo Ambereddemu halo Ambereddemu anfudde mubede nimubede sabula ze nimubede Ambereddemu anfudde mbede ze nimbede yes anfudde mbede ze nimbede kama bamukisa eyanzanyi bamti mwebaze post by the way nebaza people I always watch your page nebaza abantu abakomentinga olumu bakutwalamu abantwala naye nange mbatwala so nebaza mwena abakipinga page ya tumwebaze posts okubeera nga kitegeere ku top n'omukisa guno gompadde era mbaagala nnyo nnyo mwena mbeerako ensoma zikome zinyumira okay tuyanza awo by the way bale kumpa kukadde n'okunzikiriza okujja abantu abatayagala omunsange neegi abeera mu private areas babeereyo baagala naye but we are family omukisa kujja nenkulabako nabe mwena abatulaba mwebale nnyo lirijjo atuwadde akaseera akalungi emizaamu naye ate mugende maaso n'okukola challenges tukyazaaga bami ukole challenge okusinga ddala nebaza bambi abakoze challenge ku TikTok abazimpeereza mukama b'omukisa nabatana bakola bambi munkolere ku challenge bamusobola ofuula oluno oluyimba era okutabuka naye nga okusinga ddala kaneyongera okwebaza ku pastor guno omukisa gwenfunye kanebaliza ddala pastor mwebaza nti atubeererawo from lockdown pastor yatubeerera nituyita omuganda wange tewali wazibu nze nga nze pastor yayimirira nange awo mu lockdown awo kiraga nandiwunzi n'okuwungoba n'engwe eddalo naye pastor yayimirira nange so pastor Aloysious Bujjingo nkwebaza nnyo era nkwagala nnyo ne mami nkwebaza nnyo era mbaagala nnyo Ferran one love yaman owe manager na the job from downtown mina no about ya fino ina man Rise to your na the job from downtown na
Minano boti ya finwano hey mukama nzijamu ebyonono zenkwetaga mukama tontanyweza Yesu tondeka nkwatako ako kekasa yes man singo kwagala na kakayimba bannange yanzanyi kagala bona tugenda kuba ku show bayira we show yange muganda wange eyo show muganda wange eyo show ngenda bakuba omuziki live mugenda kulaba ekipya naye kimanyi nti eddoboozi lyo lingeri lyagala kufaanana muko erya radio ate kyembagambe ngenda batta busi anyway nsaaga naye nga kigenda bya kiyitirivu kyomanya show muganda wange show nituuka ku stage bweni sale mbatunuulire mbagambe mulrede katugenda situla bandera ya Yesu waggulu ngenda bakuba omuziki era guno mwaka oba etonya oba tetonya eno beerayo Jehova gire yaman eno beerayo okay bannange emboozi ebadde mpanvu muko naye muzikirize sobole okubanga mbasibira wano of course tukyali naye tujja kuba tumufuna otuwadde zi show n'ekirala bw'anaaba afunyeyo omulala azze nga tumunoonyako naye temuddamu disappointing alikyo bannange bayirawe mugwekumi abantu bekanyanya embaga gimukitegedde nzija embaga gingeno beera ku mugwekumi wakyali wange so abatulaba munzikirize mbasibulire wano bannange mubeere bulungi godfrey tumubaze mugendeko ku youtube mugendeko ku facebook wonna ku twitter weetuli nnyo n'amaanyi akuba kati enaku zino abantu bakozesa tiktok ne twitter naye abantu ab'obuvunaanyizibwa bakozesa twitter olaba jeno waffe abeerako n'atukangamu olumu so mbeereyo mulaikinge musharinge mugendeko ku youtube nonye ku nyimba za lindijo zonna weziri zonna ne gospel fraternity nawe ebeera mubaagale mulaikinge mubainvitinge mu churches basobole okubanga baweereza godfrey mwebaze njagala mbasibirewo ne mbadde n'eririjo mubeere bulungi mweraba